Okay, mbaniriza nnyo abatulaba amanya nze Jonas Sentongo mbaniriza nnyo ku mukutu gwaffe omuganzi ogwa Tindi Files gwe naaliyo nga wakatweyongako gendera ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Yes, olunaku olwaleero tukoledde waneno kusula moto abaliwo okubanga ate bakusuubuza era bakuguza emmotoka zonna ez'omulembe z'obaweetaaga empya n'enkadde obasanga wanene Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil we basangibwa. Twegatiddwako omukyala full figure Nakangobi Jeno. Tugenda kuba ate tunyumyamuko tusobole okubanga ate analyzing ebyo ebyalabise okubanga ate bibaawo mu wiiki eyo eyaggwa ate tulekere ekyo kituleese olunaku olwaleero naye nga tetunagenda ddala maaso kansaba ababuuzeeko tulabe ebyo ebituleese olunaku olwaleero. Mukyala full figure wanje ugamba otya? ndi bulungi alhamdulillah nebaza Allah olw'okuba tukyassa buli lwe bukyanga okyassa webaza Katonda naffe tukyassa yo tukyebaliza Katonda tugalidde kya Mukama tukimudiza eriiso linnuma sigadde obugazi just lino erimu linnuma atusaba obe bulungi amiina nja kuba bulungi mu linnya lya Yesu. Uza kubatula yes abatula mbabuuzaako ne mugamba mutya nze Jennifer full figure siti ampalana nze watchard yeah Sematalo ndi watchard siti ampalana njagala tanjagala it's up to you nange sikwagala times ensi wagiva nkola binyumira bwe sibikola ne agenda binkolera mu bulamu okola ebintu ebikusanyusa oba bikunyumira because tali agenda kubikolera ensi tugirika akabanga katono nnyo akadda kukolikola banga okola ekikusanyusa oba ekikunyumira n'abala bajja kwekolera ebyabwe muno mu bulamu bw'ensi n'abajjanga balongo bayinera ebibaawula musoba balanga batwining owomerwa omukyalo yawomerwa ki nkoko kagamba that's life so nolwekyo togezaako ku stressinga tulina abatuwa stress aina we stressing tokkiriza tekisoboka obulamu bunyige free onyumirwa obulamu bwensi nze nyumirwa tunyumirwa batonjagala gwamanyi it's up to you tuddeko ewa mwana mulenzi liri puzzle yabadde ne show jajjidde ng'alangira ddala ebbanga lino lyonna namulabako nno na wano kusula moto ng'ali wamu naawe nga mugezwa okutuusa information ku bantu ey'ekivulu kye show ye bambi yajjuza yakikubye liri puzzle yategedde okuyimba si kwangu webaze Gravity omuntu gitaba kujja Gravity yajoga yamutaasiza yeka era yemuyimbi yeka yayimbye ye yamuyimbidde ezi ate babadde yayimbye kabako yayimbye yeka nyini yabadde nga akaba yabadde nga asamira live ogirabye okuyimba okulabye mwepangira ku bantu nga bakoze show ne muteekayo video ne muwanika ne muvuma yayambadde bubi yakoze gwe ne element yakolemye okussa ku mutwe just element atenga wali wa boda ese mukyala we ku stage kakati kino kibe kyakuyiga okuyimba siku nga abasajja ba Gravity abakuba shows mbawe ekitiibwa bakamiliyoni yana byono Mick Wine yeregalega ku Gravity ojja kukiwulira ojja tukabirira gokaba mangu era wado yagala uloza ndo jakudda ku Gravity omulagerevo yakulaze levo wamuzeeko nomuwulira liri paza nyene nanyini shota manyi kuyimba yayimbye nga adobonkana budobonkanye obati yakola lyasi anyuma kulaba engoye za mubodde mubere mu bujini bwa mabasuti mugaveeko tanyuma kulaba alinga ekibbo liri pazo yanyumye naawe leka yazza amasa amasati akubye element nayimba byayimba tebiri kuki bivaako tewakola li asozi singa bayogedde bwogezi kubo jonkera nnyo singa basaze okujonkera notatawana kusumbwa bantu era owebinyanyanya yamutaasiza nnyo baza nyomba zatone nesuna Beni ne Gravity boka bakoze show era singa byanyanya tebyazze abantu wandi baddiza sente za abente be babalese bakaba ate owe binyanya byasumulute bamenye muwogo wo musajja bamenye muwogo suna yabagambye buli omwale ete ekiti tukube binyanya ndo bamenya muwogo wo musajja kati wabawa wabira era liri pazo ya Josa so Zachenjagala mutegeere nti okuyimba si kwangu muvuma wana abayimbi owaita okolanga ku show wagikoze wagiwulidde ate mwebaza nnyo bapromota abo babitex basaddaka kino nnyo nnyo okwewayo okola shezo nakuteekerawo stage nakuteekerawo kino bagojja buzi kuyimba n'okuyimba nekukulema
abawagizi katono bakkube webaze nnyo gravity bandibadde bakkuba emiggo naye nga abawagizi beekubye waliwo munnange eyakubiddwa nagenza okulanga ennyindo yonna yageze eti bazunga nnyo bamukubidde ki abayaaye bamuguddeko kiyifuyifu nga bamubbako ssimu bamubbako sente bamubbako essimu sente kati wabadde osuubirayo ki era nze neewunya abagenza n'amasimu nga beerikodinga ezo si obwezi toba osuubira ki essimu gireke waka tozungana na kintu neki newale kigireke waka oba osuubira ki kiringa ebikazi byebalepingiddeyo bakutte n'abakazi nabirabi mu mazzi nga babitogatoga bena babikwata mu busolosolo babikwata mu mabeere kiganda kyangu bakikazi kya muganda wange nkikuba empi misana ttuku kakati omukazi owuga ekindi n'agavubuka agatemiga embizzi agakubiga obutayimbwa byonna nemubuga ebirindi nga waliwo ebintu nze mukama mwebaza ebintu bingi katonda alina ebintu byeyantaasa katonda alina ebintu byeyaŋŋaana naye nebaza bwebaza beyamponya ebyo ngaokunywa omwenge okusamaala ogenda mugenda kubuga mbu bankwatirire bwenkuba disiko nkwata mu kiwataani omusajja akukwatako yewuwo yekka nze nyingira disiko nzina onkwateko ngwani nkutwala ku poliisi nombulira lwaki onkuteko nga toli mwangu onkwateko oti ngani nkukoze eki amala kubanga alina kyakukoze okukoze ekyo kyokonkwateko baba nebiguuna mu ngalo bajja batabaala bagabatukana amwe ava muto irusi namaze akutema makwate leka naawe totudzesa mmere leka maama munnange liri pazo wamulabye n'omukyala ayirina entale ayina yayagala kamubaka naye yali lipazo nedda talinawe mukwataganirako naye yafunyeko akasanyalaze akatono liri pazo yandibanga ali siriyasi ayagala omukyala ono mwagala kite yeteyepimira yeteyepimira omuwala ayagala kamubaka kyogamba tamujana tamusaana namusaana wanaawe kikyotegeeza mutuleke nammwe bwolaba bikwatagana ye muwadde n'akaweta ku stage ebyo byonna abeera kaliyoki wa stage nakulowooza bannayuganda nti ekituufu kyekino kukakasa naye tewaba kiddako ona n'okula nga tasobola kuddamu mukubira essimu n'agikwata olwaki ate oyinza n'okula nga abitex yabadde asasudde Irene okujja naye ndowooza Irene ntale gwe mutamanyi era ndowooza tumubulamu mweka temumanyi muntu gwe mwogerako bulungi kakati njagala Irene ntale alinga bwolaba Irene namubiro alinga bwolaba Juliana nze yaliko mukwano gwange biseera byadda naye tomulowooza nti be bana ababulijjo mulalamuko newunyala nnyo nze okuba nga yamuwa attention boogera era bye bimu ku kyegambi nti mwebaza nnyo bapromota Irene ntale yateekawo vibe nnene wadde nga naye yagifuna naye si yagisaamu vibe nze ndaba pazo ye vibe Irene ntale yali talina vibe era neyandibadde muyimbi mulala mukazi pazo vibe yandibaddewo okufuna ku vibe Irene yamaze kujja ku stage kati nkugamba ebigambo bino neyandibadde Shakira nga gwagambye nti ye mukyala we vibe yandibaddewo ate kyandisusse Shakira anyuma okulaba era ali okay Shakira anyuma okulaba ate alina vibe naye kyengazako okugamba nti banoonya omuntu era katolabe right now all is God bali ku music bali ku bantu abo faces ezo zeziriko kati nga olaba nambiri obadde badokola ba alina mubiri wabo ba Bruce Lee faces ezo zeziriko kati ne ku pazo banoonya faces nti ne bagamba Irene ntale yajja okukola gundi eyo kuba balaba nti akoze eki olwedde alina legacy ye ate abadde aludde okubeerako abuzeemukko mu bantu kale nga tumaliriza liri pazo na Irene ntale pazo amanyi nti okuyimba si kwangu yakutegedde ati waba yerijja mu bayimbi taliimu ekyokubiri awe bapromote ekitiibwa ezo na kyemmanyi nze zayitekeza Abitex yali expense Abitex okuyingizaamu Ntale okuyingizaamu ani okulaba nga show ebeera buli kaseera tebowei n'okukola ki era Irene yamuyambe nnyo ekyokujja ku stage kuba si yabadde nfu yonna yabadde abuwanga n'abantu bayinza n'okwebuuza ate onaani fact Katonda akubwe nanyini sio Katonda akubwe bamugambe vaayo kati kyogamba paza ajje wano mukati ateese si kyakuteesa asigaze kuteesa buteesa ebyokuyimba abiveeko ayimba naye ayimbira mu katogolezi ze
ayimbire mu kategoriza ate omukisa mpe wasooka kukose naye alimu amalala naye bamuwa ne $5,000,000 n'agaana n'ennya azigaana n'omukaaga tagukwata kati yalinnye naye abeere mugezi asooke abamulabye nga apafominga bayinza obutamugula poza abatannamulaba abamulabyeko bayinza obutamwe teri muntu yamulabye asobola mweyongeza live band like yaleese akabasa era yaleese akabasa teri yamulabye asobola kumweyongeza buli yamulabye tasobola muddamu so bw'aba akyalina omukisa okukwata ssente zonna eziba zikwata akole nene mu show yayodde era kale munnange show mugirabira awo nti aba yayodde naye show ebeera expensive bateekamu ssente nnyingi abasajja okulaba ng'eyimirirawo eteebeerewo kati bagenda ogimala nga golabanga abayodde naye ate nga tebafunye ssente kati kankubuuze show ya wizo ogiraba so ya wizo yatuuka ku ssaawa emu infact atonereme kabula kata ereme kubaayo era mwebaza nnyo ogundi okuba nga oyo omuvubuka bawashakira gundi manager washakira mukaya kwa abavuka baba ne sente zaabwe cash abeerawo mukaya singa teyaliiwo ne gundi ani ndosa mutwala mukaza asigalawo Adija Namyalo era okubeerawo kwa Adija Namyalo ne mukaya show ya wizo yabulako katono katikitiki obutabadayo kyegaye nti mwebaza nnyo ba Abitex mbawe bitiibwa va kuba n'abayita ba promota nga nabo baba baagala kulya ku bayimbi bayita ba promota nga tabamu na $300 yakuba kelele n'ateekayo show nga bamanyi bajja kufuna oba show ya wizo ku ssaawa emu kyakikonfamingidwa nti teriiyo naye Adija Namyalo ne mukaya era mukaya ajugulira awo n'atekinga action awo sente yazina mu bbaga mukaya banazo mukaya manager wa sakira mukaya katomanya obulamu bumule oyo abanazo so ebintu bya show si byangu bapromota bateekamu kinene Abitex bateekamu nnyo kyegamenti teke ya Irene gogiraba ng'entono ogiraba ng'etaali oyinza n'obutagiraba neteke ya Irene Irene Ntale show ya teke ya Irene yali y'amaanyi nnyo yemu kuzikoze show ne kulast ate ne ku stage yoka yakoze katono oyo pazo katono akubwe kabuze kata akubwe ku stage kwenyine abandoza abatali yamulabye kasobola mweyongeza leka naawe yamulabye asobola kumuddira yayimba ennyimba 2 enkudi genda ogula emmotoka Irina n'avuirawo n'abeerawo n'ayavula aleese obuweta sho negwa sajjange tomuyisa bubi ati kati nze njogedde siggwa nze njogedde amazima bwe gaabadde gwe gotayagala kuwulira nolwekyo sho muzira bulabi naye tezibeera nnyangu kuteekayo Abitex mbawe ebitiibwa ba Keti promotion abo bawe ebitiibwa asajja bambaza abantu engoye n'akwata microphone abo baluna mubiru kyebayita bamayinja kyebayita microphone wala kusasa akwata microphone bwati nogamba nti Kasalini what audience negwe ddalu namubiru namubiru akwata microphone bwati Juliana kuli na biuma ngatoyoya abo bana bashiba abasobola okukolera ku vibe zaabwe nga bebo nga tebali mu kabadi kyo bakiki wawe respect ola abala bekwata ku basajja abala bekwata ku baana abala bekwata ku bintu bingi abala bayimba zitali zaabo ojete ku stage n'oluyimba nga sirulo luyimba konsati yo yinga na luyimba la Bobby Wine omuntu ego mulamu byebyo oli mama abana yimba sho na yimba neyewola n'endala yayimba ennyimba mu bato neyewoleza abazungu eyo teba show mama abana ki ozi bamulekawo enewe njagala okugamba abantu abambuza olubuto lwa Shiba songa nkulu message buli muntu yenna ng'oli eyo ng'ombuuza olubuto lwa Shiba obanga oyagala okulwogerako please tokiddangamu era shut up
muzungu agamba shut your mandibles. Muli basezi, muli balogo, mumwakulira wa olubuto si lwa mwannyoko, si lwa bbaawo, si lwa kitaawo. Olumbuuza nze nsone Shiba. Ondeko ne Shiba. Shiba ne mwana ata bbaawe nga munene ate babino jobani oba ne wana bani tujja kuba tumanyi Shiba. Go walya Shiba. Ngamba baba kubuzo olubuto lwa Shiba. Nange kyesimanyi. Mumbuuza Shiba nze nalya Shiba. Olubuto mwana lufuusa olubuto mwana mwogera ku lubuto lw'omuwala oba alina batalina ze simanyi nakumanya. Naye omuwala mumufuukidde kizibu buli mayogera ku lubuto. Ekyokuzaala kya buntu kiri nnomo n'embwa ezaala. Fena twazaala buli muntu azaala ne Shiba kibagamba. Kapa zizaala, emmese zizaala, olaba even ebikubizaala. Kati go olaba kipyana mwe nga mwazaala n'obwana omuntu manager buli bakitamu baba temma basajja be bamuzaala mu oyogera ku Shiba. Oyogera ko waaki. Ombuzo obuto bwa Shiba lwaki. Oyina kuweza video nga 5 mu inbox yo okalaba kavuddeyo munaye okalengera kakano mu address eno ofa kine Shiba. Mubuleke azaale Shiba to be. Leave people be. Leave Shiba to be. Kubanga simanyi Shiba ne mwana ayita musajja ki omwana ajja kusigala nga wa Shiba. Ate bawe ne mwana abanga atunula ngani tujja kumanya Shiba. Yoyo go yasima. Ne mwana ayita minister obani tujja kumanya ani nga olaba Nyamukenzo tumuyita Nyamukenzo ye nyani omuwala ye Nyamukenzo. Nyamtoro. Erinnya lyakwata kati Nyamukenzo ne bantu bamwanjula nti Nyamukenzo. Exactly. Ne Shiba ne mwana aleeta ani. Lema ne Ssebunya tumanyi Lema. Okitegeera. Kati gwe ne wona okola otya ne wona okola ki? Shiba era ajja kusigala wa maanyi, ajja kusigala yatunze bba, ajja kusigala nga mwene. Kyovala nze seta bang in public. Saagana amumanyira. Mumanyira nnyo. Oli mutuufu. Tokavalinga nga bba wange mmawe n'omuteeka ku page yo. Bobo njagaza emirembe. Abantu mumanyira. Obuzo olubuto lwa Shiba ngani atali sengaawo. Atali mwana mutatambudde amawanga n'amawanga. Ate yeekoledde Shiba sozaala nga tamanyi. Bamwe baseeko jjo n'afuna olubuto. Shiba. Logo we buvanna. Era balogo. Obuuza waaki. So ekyo nakyo kibadde kirango kya njawulo. Toddamu kumbuuza olubuto lwa Shiba gwe ng'okimanyi nti oba omutego tegukola bulungi buuza nnyoko. Maybe nga mujja wa kitaawo gwobuuza nga Shiba mujja wa kitaawo. Oyinza okubanga ogenda kufuna mama wo tubbi. Manyi mumanyira nnyo. Oyinza n'okuwebuuza Shiba ojja mwebuusa osange nga yazadde mu bbaawo. Ati mwerogoza. Mwabika emitima nga Shiba azadde mu balo. Oba kyekibeera liikiza mu munoonyerezaako mu mubuuzabuuza. Muve ku muwala mumuleke live Shiba B. Okay, nga tuvuddeyo tuba tuli awo nga n'ensonga za mirembe zeyingirawo. Mirembe ki? Owakateni. Mirembe. Nze mirembe bulijjo mmanyi alina ne maama we. Olwaki? Ati ndabanga omwana omuteeketeeke. Otyo? Mbadde mwagala nnyo nga ndaba alina legacy nga kwegamba kalyaye nga alina bwagi brandinze. But naye bannanga obusolo buno. Busoseji. Akasoseji. Basuka obuwomi. Akasoseji. Mwami wange. Baby boy. Lwaki olutiko lukumeze? Nga wendi wane mpewe nyingi. Eyo mwami. Kanjije. Kakati mirembe. Ekisooka nebuuza mirembe lwaki yeeyombekera ku myaka gye. Kyanneeraliikiriza. Ndaba nga tanatuuka mu levo yakweyombekerera. Akyali. Ndaba baleese obutandatanda obubaawo baawo babutadde mu kayumba kumba akasosogi kamubuuba. Kasuka. Kalaba edduka. Yeetegudde afunye akayumba ataddemu akatanda. Musajja kinno musajja kyoli ow'embaawo. Yaluwa mpozi. Mirembe n'owa mirembe bwo. CEO Mulambo mwana mutayina brand okuba ng'otandikidde mu competition z'abasajja. Legacy ogiyiye mu ttaka, brand ogiyiye mu ttaka, ogenda kubeerako ebikolimo, obeeka amaziga. Oli muwala muto omulungi akyalina future. Omuwala omulungi mulenzi kyo yabeeko wembaawo. Mbaawo ki ezo z'ogwamu? Ye musajja ye. Okulaba ng'otijja nnyo bannange nsambya ebitansa mpatake.
mwasoka competition ya katanda nyangamba no bana balina kye bayisaawo dakiika 2 gyogenda okole tekateni gy'omusanga mbw atataddemu ki mulaze akatanda mububi akatanda katambudde ku social media akatanda emyaka gyo gyeyombekera emyaka gyo gikompitinga n'abasajja emyaka gyo gikompitinga mu bakazi essaawa zino oba otandise competition kwegyo emyaka ne kweyo kala gyo China kati olwo ffe abeekulidde abali wano mutuwe ku kitiibwa mmwaffe mutuwe ku kitiibwa abakazi nga ffe abali wano nga tuli mu nzaalo mmeka nga nnyimidde nga ne competition esirina sajja muliko bwomu obwe bayite obuwoomi okitegeera ekintu ekyo muliko bwomu omanyi ekitegeeza kati ku myaka gyo ne levo yo weebuze nali ntya ng'okyali ku myaka gyo maama omanyi kibati entalamule nakulaba ziri entalamule nakulaba mu kafaananyi akamu ali ku social media okwo ffe twayimiriranga nomunyimirira mwine enviri zemusiba ezo zibanga emagufu ezo nga ffe tebatugatika tetuba na kompetita sajja omubaako bwomu bwenti era nga twetantisiza omu bwati batuyimbanga nemmanya ffe batuyimbako otyo yeffe be bayimbako bali ba Jennifer njagala ffe twayimbibwako ng'olwo nakyo ekibayimbyako nga mwasukka omuntu n'akussa ku lutambi omuntu akutera ku lutambi mumemere bamole kati bagenda kunyiiga banaku sirina kyabbakolera naye gwe baali bakuyimbyeko anize abo abaneno abagenda okuyomba mbamanyi bagenda kuyomba awo tubawulirangako ffe twayimbibwa nako tuyimbibwa omusajja watuukira okuyimbira manya wasukka olinga sukaali eggulu naye munnange emyaka gyo oli mu kwekuba n'abakazi bajja bagenda kukuloga goyiwa endusu emyaka gyo okuba nga oli ku competition ye musajja gwokerako ani oyo kaya aliyo mu nsi sina mu nsi ani oyo bana bala kubanze nenyinyala musajja ki ze nali nyoma nnyo nali nyinyala nnyo meje myaka jange nga si buli kasajja bana nepanga kati olwo myaka gyo giringo kati basaasire abajjanga gabatukana anyway mu byonna buli muntu anoonya kuba bulungi buli muntu anoonya emirembe nja kyogeza omutima omuzadde naye saasanyuse oba sandi kirowooza nti yesaawa entuufu mirembe okukyuzinga okudda kuba kati abadde afokasinze nnyo ku bizinensi ye abadde afokasinze ku kukola ate akyali mwana muto ekinewunyisa kikino omukyala n'oba nga weekolerera ofuna akasenteko ate nodda mu kubinsanya ekyomusajja kyo kyanjawulo sijja kimunonyeza obutonde buli human being ebyo biralamu naye kwegamba nti okusinziira ku kaaliya ye nekyali ne bwabadde agibrandinze okudda mu competition y'abasajja kati egenda kutta kaaliya ye ya business ekyokubiri okusinziira ku bwafaanana ne bwali si ye muwala ali supposed okuba nga ali mu competition y'abasajja kuba kati ayina kaayanirwa mirembe ayina 95% abasajja bayita abasajja abasobola okumwagala abastandinga naye nga bagenda muwa emirembe ye mwana buli muntu gwe yandeegombye okuzaala ye mwana abadde yeegombesa buli muzadde okubeera nga twebuuza mama wa mirembe yakuza ate akaana kano era kyengambe nti nze newunza nnyo okulaba nga kanakiyombekedde banange kyewuunyisa era simanyi amuwa amagezi ago ogenda kupangisa egyo emyaka tegipangisa lumu amwana oyo mamis gal akyali mamis gal avudde ku dduuka akomye waka mami kyekino wakino mami tanaba kutuukamu anyway naye nga nze nga njogera ng'omuzadde kuba mirembe y'omu ku bawala abakola ng'akyasoma I think kabala kakatera katandise n'okugenda e China kati kaliya kati gagenda gwa mulavu omanyi okugwa mulavu obanga aguze ettaka eriko enkaayana ogwanga ku accident kuba nti yeesobola okuwona
okugwa mulava ogwa ku accident yewona oyo love egenda ku disorganizing mirembe for all life obwongo bwo bwonna bwolooza ebyo ajje muwonye ennaku okugwa mulava ogwa ku accident obanga aguze ttaka liriko enkayana muwera mu kkooti ne mala emyaka 4 mukyawoza ttaka nkaaga tokakkana balibbidde ddala okakkana nezo spendings ofa nga tonnamala musango n'abaana bo ne batandikira awo kati mirembe bulamu bwo bwonna bugenda kufuuka disorganized bugenda kwononeka lwakasoseji lwakasajja kansambya gotunula olabe I'm telling you naye mukama amusaasire bambi mwana muto abadde azimbye kaliya ye mukama amusaasira amuteremu obwangu aleme kudobonkana bambi mu bizinesi yako kaleme bwongo bwako kumanyi laavu etta buli kintu laavu etta buli kintu bannanga atamanyi laavu batagigwangako yayogera ate tewabulwa era abeyogeza mweyogeza empola mirembe waayita wabulwa laavu tebagiwabula tewali agimanyi teyigika laavu kyekintu ekikujogesa nobanga mawobe zolo abantu bagenda mu depression nebatuuka ku bitanda lwa laavu lwakantu we kati kalingana naso leka naawe saka kantu nkewuunya mukama nze yamponya katya awesitukanga awonse tekakumalamu ayi weesiimye nno kati ntya ntandika ntya weesiimye nkimanyi nti daddy agenda kukomawo ewaka nina abaana bange olunaku alina okudda ewaka ate nayingira laavu nga ndi muntu mukulu maze okweteekateeka nengamba kati eno maze okukola kati nyingira mu bufumbo tusawa yakuzaala nakubeera na muntu naye obulamu bwa mirembe bubadde bukyalimu amamizi gaal anyway tumusabire nenze nkimanyi bulungi nti laavu tebagiwabula teyigika ate buli agigwamu engwamu yawunzika omanyi nti ekinyuma kati kankubulire waliwo ebintu mu nsi mulamu bw'ensi olaba ne wabanga zali ne waba avuga bulaba simanyi avuga zaani simanyi zaani teri kintu kibi nga kugamba nti oyo yali mukagundi kati mukagundi kalate mukagundi ne gundi yamwagala kate ne gundi nga bakusimbira olunyiri era nze zali tolabanga mwagala nnyo wateera Shakibu omunaaba basi kuzaako olugalo oba ofuusa kyenyiyaza womunaabire oba onookomawa nze kati kankulu wali abakyala abali mu bufumbo ng'atuddewo nga gamba naakomawa nga kyo kimutuzaawo kyokka wali abatuddewo olw'abaana abaana nazaalawo abaana neerabira ebirala byonna ebimukolebwa obulamu bwonna bwayitamu n'abuzingazingako n'agamba olw'abaana bankantuule wano kantuule enfumbe n'agamba wali abalala batuddewo n'agamba bameka abananyijamu engoye bameka abanamanya banyime paka ddi gundi yanjama engoye gundi yanjama engoye gundi nanjama engoye gundi nanjama engoye gundi nanengere bwerere obwerere amanyi Katonda lwaki yatukola nga obwerere bwaffe bubeera munda si bye bintu ebinyuma ennyo okulaba kubanga singa byali bya kitalo nnyo byandibadde nga mukyenyi oli mutuufu nomanyi lwaki ebikweka eyo era nze nkolomera nnyo omuwala abeera awo atambula alaga obusolo atambula obwerere ngakutambula okunama n'abeetunda abo nze mbakolemerera ddala buli musajja najja n'omulaga n'akulaba n'otunda at least gaba okugabagaba naye nga totunze otunda ki Katonda kyeyakuwa yakuwa kutunda tunda ki munyumirwe mwage kakati teri kibi nga mukazi kuba akasente okayina nenga lumuntu akwebaseko n'agenda nga n'obulungi obwemanyi kiswaza oyinza n'okwetta wobanga aliko ekikolimo obanga yafiirwako embwa bebe bagamba gwe wafiirwako mbwa ekikolimo ky'ensibo kwegamba oba nkikunyonyola nti osobola okukitegeera nekyo ekyo kyenkunyonyodde nti ono akumanyi oli akumanyi obulungi oba tebukyakola vali sente ziba tezitagasa okkakkana n'okkakkanira okukakkanidde era nze njagala nnyo omuwala gwe batayita Kaggwa yayita Kaggwa nkubuzaako yita Kaggwa yafuna oga full stop kyaggwa ne bamuwasa n'atuula nasalawo n'atuula socialite abonamu abonyumi bakolaki netosobola kwogera abasajja basatu nga bayagalako kulita Kaggwa tebaliyo
singa twabamanya ddeze entalo zaabwe zababeeramu naye tebaliiyo naye gwe ssebo ono akwebakeko oli akwebakeko otembera kiki ekyo kiki kyotunda kitega temulimu wadde akanugusa atunda ku mazaawo oba ofuusa kyenyinyaza teri kibinga kufuuka kyenyinyaza teri kibinga muwala kuba na ssente ng'oli mu competition z'abasajja kadinga mirembe valo kyegamba nti mirembe agenda kuwa valo yonna bandikoze stand endala zonna oba stand oba kiki naye like assistant naye natabera mu competition z'abasajja kali agisse ne future agisse noba mu kubinsanya nobeera mu kubinsanya kubeera mu maziga abakazi baloga abakazi bakolimira abantu abakazi bayinza okulogera abaana banona okuloga obutazaala nawe emirimu gyonna gifa n'emirimu ogenda okulanga obulamu bwoyo omwana bagenda tandikirawo okudobonkana kati nze kankugereze muganda waffe sigenda mwogerako mu bubi era temukasalamu rape okuva lwe yagwa mu laavu nejja ku social media n'abeera too much n'atandika okubeera problem eri abantu abalala batandika omulaba mu ndaba endala abantu bali mu side embi abantu ndaba mu side ennungi n'atandika okubeera mu bulamu obukkalubirizibwa buli kaseera olina okupretendinga okulaga ku mwami olina okulaka kolinyenyonyo ogendeko wali mwekube selefi ensi olugenda ino ginyonnyola ate muli birina okujja mu budde nemuba mwayombye oteekawo embeera okulaga nti muli mbulungi kwegamba n'abeera mu bulamu obuli pain kadde nabye omusajja alina nekusaasira bajjeyo akafaananyi bena akakadde bakapya kwegamba life gyalimu ya bunkenke tekyanyuma teriiko private teriko batandika n'okuzza obutambi bwadde wabajja be mbono yamugamba bwati bw'omwana bebikolimo mama fina something like that singa ayagala muntu we ne beekuba embaga yaabwe kale nga n'ataba too much n'atakisussa ate sina buli kintu nti ogenda kuvayo kyogereko omwami wange bannanga akagato perfume nze abantu nga balina abasajja okitegeera ekintu ekyo abantu balina abasajja nno munnange abantu balina abasajja babateekamu essente nga yaayo yabuyoya ne bagamba ekyo bakijje Canada ne batumya bakuba bukubisimu nga buli wiiki ebintu bijja ku nnyonyi nga buli kintu kakabere ka nekkiresi kakaba ebizigo bye yeesiga nga tebiva wano singa tebasiba mu kamera abantu balina bajja bawa balina abasajja bazaala dde abaana tebabayitangako nti muleete abaana tubalire olaba Katonda bakuba omuggo n'akuwa omwana nga n'oluusi alina embeera nga wakutawaanya so mu byonna si buli kintu nti ekivaayo aveyo rape omusajja gwamulina wuwo ensi yakimanya nti yakwanjula si buli ekyo kyobamanya mu bulamu wuwo but go slowly. Enough is enough. Si buli kimuntu ojjoba okyogereko ojja okaabe ojja okakasa ensi okakasani bannayuganda babakakasa bannayuganda okakasa oluusi baba bakukeneka bannayuganda babi bezira bagalana kyovola buli omwemwerawo embaga yonna nze sirankuwa no mbaga abaana bagisanyukira bateekako end in tears buli mukolo ogubaayo ebeerago end in tears kanalabe kana akawala akatavumanga ku muntu tekayombanga nako na muntu tekalina gwe kali kasoozezza kebayitaane kampirane ku mukolo gwako bambi akalwa nina akawala ke nali njagala ennyo bambi kampirane ku mukolo koogera mpolaga ni dokita wa aji Vivian oba Tendo kaafuna omusajja wa pasita mulamba bakatandise tebayombangako nabba tebaawukanangako tebalina lutalo wakati we ne pasita bakulira tinze ekiboozi ne kikula tovaayo okwedifeni nga tolina gwokakasa buli lwovangayo nti oli mukwapuruvinga kituufu kitegeeza wabeerawo something wrong tolina kyoge buli lwovayo nogamba nti oli mukwapuruvinga oli ajja kakasa nti there is something waliwo ebigenda maaso katoviirayo ddala olayo okusaasana ebindeeba please shut up sirika si asosoka kuba naye serefi baserebu abantu bekuba nabo baserefi bwetokakasa nsi tobikwata nako owulira so ebintu ebimu mmwe mwemenyesa nze katokera kute kumajano nga nti bba wange ayagala gundi how comes mmanyize bba wange okitegedde nti bba wange kani mbogambe bba wa rape yayagadde kusasira which sound of that okitegedde bba wa rape yayagadde kusaasira which kind of lugambo
otegeka wale ipi so what terukola makulu teruna value kati oveyo mbokola mbwa oli mu approving ani abakazi batudde maka gaabwe nga balina ne bajja bane nga tebamanyi batwalanga mayiti abakazi balina bajja waliwo twalabeko mu church nga basimbemu abakazi 9 naye nga ate church ekkiriza omukazi omu yegatta ababiri n'omu abasumba balamba ne pastor babayita bakristo babayita bani faza n'abasimba line can you imagine weki kikulaga ki so mu byonna tofaayo ku approvinga tolina gwokakasa bannayuganda baagala abantu bali bubi bezza muntu katonda gwasitudde bagwa wadde kirungi ofuuka enemy waabwe ofuuka mulabe byonna byava kumugjawo oli atunulanga oba ekizibu kumugamba mboleeta omwana mukebera omutwe simanyi abaana nze mba nabo amukebera obugere buli obeera too much byebyo bivaamu so tolina muntu kugenda ku approvinga kale oluusi abasajja babagalayagala dda oluusi abasajja bangi nnyo abasajja njagala obategeeza muno mu nsi mu bakazi mu abalina abasajja benda abasajja benda nga ne muto yayenderamu abasajja benda bakola bawusigala embuto abasajja benda naye bw'olidda ku musajja womba otandika kumunoonyerezaako obufumbo bwerabire va ku musajja ekimuuba kikke gwe yagala oyo gwe wayagala tewamwagala namugjawo tewamwagala nagundi abasajja bamwe mubasindiikiriza kubateekako mbeera wayagala gundi maama nnyo wayagala yekinvumya kyaki kangene mwagalire ddala nakyo kiggwe ekyo nakyo kiveewo buli lwadda n'omuteekako ekibeera ova wa gundi nno n'agamba n'omulowooleza byatabadde byatali gwe lwaki bagavumenti akomewo ava wa gundi gwana agambye n'olwekyo mu byonna mufumintirize nnyo ate n'okakasa tolina gw'okakasa ensi yeesigala emuvinga kikubanga kufa abantu baffe ensi nesigala nga emuvinga oli nakubiri wa tebakyakumanya kasa bakuleka mu bitooke nga n'amawulire gakyuka nga gakuvaako tebali wano muntu akola mawulire mwezi tebakikulimba tegali ye gakola omwezi kigunda ali mawulire mwezi mulamba ani kati bali ku nkudi bazivuddeko batandise ebirala enkudi nayo yayisaawo kati bali ku birala n'olwekyo mulekeraawo kakasa n'okwapuruvinga yagala muntu gwamanyi kagweramu eyo yagala muntu abantu tebaagala bantu balungi mine baba mwefumita n'ensambya byammwe it's up to you naye okulaga public kigenda kutta kaali yayo bawange sina mukwano abasajja tebaliiko credit tebaliiko size ye waayimira osanga akantu akamuyimya nga kalinga embalabe nogamba akantu obadde okagaza kisitaani yankemye nagamba sitaani asula kunjuzaani yibadde sitaani agenda okukategeeza naga nekano akantu kankoze nabaddeko ki ngaakata mugulu mutula nebbawo ne mugamba akantu nga nagamba mami nsonyiwa nabaddeko ki nawe nga obigattagatta obitegeera ng'olaba kituufu musajja abaddeko something kati kye bayita ekitonde kisajja nalabyeko zali ng'ayomba noono omukazi alina amagulu agatamutuusa mu Desemba sira price oba simumanyi nze naye oyo alina amagulu agatamutuusa mu Desemba nagala gakoze bwe gati netunuulira omukazi gwe yekompetinga naye can you imagine oli mukwano gwa Shakib ne bawo tomuwadde credit bawange banaye waliwo bawange omuntu gwagamba gasobola okula nenga nti oyo yamulidde but waliwo gwe mugaanira naye mbasanga mu buli babiri mbagamba just nga mugaanira nawe n'omuwagirako ye ne mugamba bebi na waliwo gwala nenzikiriza nti yabadde kya yabadde ayimiridde yes oyo yamulidde nga ntaba omuntu asobola okuteeka ku bunkeeko okulya but zaliwo ekompeyalinge n'abawala abasobola bawo basobola okufumita nga ggwe waliwo ebintu byozina okulowoozaako ebirina okubeera mu mayindi yo nebitalina kubeeramu first of all n'okurespectinga yo husband buli otawa musajja wo vayo tewali agenda gimukuweera tolina kukwata simu ng'ogeya baawo na muntu yenna teweesiganga muntu bayibuli egamba nti akola emiddo yeesiga omuntu bw'oba osobola ogeya baawo ku simu yonna n'omuntu yenna you are empty team togeyanga baawo
which is baba tosobola kuvayiringa bbaawo ng'omugeya n'omuntu ku simu mbugundi yatambuza olugambo. How comes you were stupid? Bbaawo tebamugeya, bbaawo tebamunyumiza muntu. Kyova olaba mu Jehova gye buda tuba n'ekisenge, ekisenge jja ekiba kita kisenge, ekisenge jja ebintu byonna ensonga zonna kyekiba ekisenge. Kyotasobola kugamba bbaawo kumwegambira kireke tokituma. Osandika otogeya bbaawo. How comes? Mwana abasajja basirikira ebintu bingi, abasajja obalaba. Lwako abasajja tebalina bantu baboogera nabo teboogera. Naye gwe kati n'osanga Sakibu n'akunyonyola y'obulamu bw'ayitamu. Mwe mutunuulidde mukazi kubanga yamusinga brand oba yamweta mu public. Ensi yonna gwe fakasinzeeko. Kati nga munoonya bba wa Shiba. Era gyesanga bba wa Shiba nga Shiba yazitowa nga wolaba Leema ne Sebunya. Leema era Sebunya ne wanaaba agula emmere ewaka mujja gamba Leema yagiguze. Sebunya ne wanaamugula emmotoka mujja gamba Leema yeegulidde emmotoka. Waliwo n'abasajja nga balina emirimu gy'amanyi sobola kwekanga nga Sebunya omulimu gwe gw'amaanyi nnyo okusinga ogwa Leema guyingiza ssente 95%. Kati Kenzo takyaddamu kwegulira mpale. Mujja gamba nga nnya Mukenzo wamugulidde empale. Naye nga Kenzo abadde wano buli kintu akikoze. Ng'akyetuusaako. Kenzo talina kyadamisinga mu bulamu bwe. Kenzo ye muvubuka yefaako. Kenzo yogola wambala essaati y'emiliyoni 2. Abadde azambala Kenzo yalinnyanga n'agenda ebweru n'omusala enviiri n'adda ng'agenze kusala basaza enviiri. Yes. Kenzo kuva dda yakola standard ne class. Era nze kyenneebaza ku Kenzo kiri kimu. Butatulekaawo baana Bannayuganda kuwasa bakazi bazungu na kuwasa baana baba president kuwasa baana b'abaani. So nga ate yabalina baamukaabiranga. Era balina yabalekawo. N'agamba kampaso. Omulaba naawe tategeera. Bw'otowo yakyayogera kati baganda tategeera nekyetukola. Mawube. So kati mu byonna nze kyenjagala nkugambe. Omukazi waba osobola okukwata essimu n'okuba n'ogeya bbaawo. You are stupid. You are stupid, a very stupid. Bible gate akolimiddwe yesiga omuntu. Toyina kwesiga muntu awuka muzingo oli ku bbaawo ogwogeya. Oli mu mukwano gwo. Bijirawa. Abakazi bangi abalina abalenzi nga abakazi oba abasajja nga abakazi tebabaagaliza babeerewaawo. Ngagamba ye mukwano gange yafuna ati omulenzi ono. Yafuna ati omusajja omugagga amulabirira. Yafuna ati omulenzi amufaka amwagala. Yafuna ati omulenzi omuto omulungi. Lwaki ye? Kati Zari alina obuzibu, Zari alina abantu. Zari abantu abamufitina balina kubeera 95%. Ng'ogyeko fa amwagala ebyaddala. Because Zari alina buli kintu omuntu kyandyagadde abeere nakyo. N'emikisa agirina. Kati Zari era kitabika kisinga omusumwa n'abasajja be mikwano gye. Ate kyabanywamu. Jukira buli muntu anywamu ayogera nonsense ne boogera ne benyumiza bino. Bw'obinyumiza ono ng'agamba omulenzi nga naayita eno ng'abigamba muna yeŋŋambe bwati ne bwati. Kiera nakyendabye mu bulamu bwa Zari kyabadde tamanyiye. Abasajja bazayawukana bonna nabo. There is something with our friends. Mikwano gye gireeta obuzibu. Ati omuntu omwesiga ng'otandika omugamba naye olaba ogundi oyo yankola bwati ne bwati gayoyo kyona kino kati bwati kati oba emmotoka yange yagiseba yakoze bwati something like obubozibozo ono ngadduka ng'abitwala. Naye yamwegwaniza dda yamwagala dda oluusi tamwagala namwagala naye akulaba nti olina eddembe mu musajja oyo alaba oli bulungi mu musajja oyo lwaki something like that. Abantu kye babuusa amaaso emikwano egisinga senaba wano omukazi mama gadgeti nga bakuba mami gadgeti omumalira mu ttaka nga tewali nsonga nga nagenda okulanga mami gadgeti alina omusajja omulungi muvubuka muto mami gadgeti alina bizinensi yagibulandinze muwala muto yeekolera akasente ke n'embikuŋŋaanya byonna ne ngabo n'omukazi talina kye bamukubira jerase nga n'abamukuba nabo balina ekigambo gadget banne bwe bakuli mu bizinensi yeemu kwegamba tuli mu nsi eya jerase tuli mu nsi ey'ebusiru tuli mu nsi ey'ennugu ensi gye tulimu manyi naze nsanisa okulaba ensi gye tulimu yajjula obukyayi abantu tebaagala ali bulungi abantu tebaagala ayina bakwagala okyopoka bakwagala osabiza bakwagala oli bubi bakwagala oli munnaku awobeera munnaabwe naye mukama akusuusuta akusitule ogenda kulaba abalabe era nze sifaayo nnyo kubatanjagala nakimanye nina okufuna abalabe olw'ensonga ndekatona buli wansitula n'abalabe banneeyongera kati tebantisa nakuntiisa bwa bulijjo mba nkimanyi nti abo balina okubeerawo as ennono y'ensi mwendi ekyo tulimu yabukyali nze wano kanti kankubulire
wano ekisinza okutumbula abanankoye n'abakiga buli wolabo mukiga mu office naera to yabeera mukiga baleeta munne nobala wali mu kusindika bigale bakutunda bumonde buli atuno naye omuganda musange mu kifo tasobola kuleetawo munne bwolesewo yakuggisaawo kama mbaya ni mbaya alina okuggisaawo alina okugjawo alina okukugjawo abazungu ekyabatunda kweyagaza na kwagala nsi yaabwe fe twakula batadde mu memory yaffe mbu America omumerika akuba one man American commander America akuba mu Vietnam yona Claudio Schwarzenegger Rambo nga tukula tumanyiye Gentili omugere gumu negwiwa abantu 15 bannanga psychologically batukwata mu mind tukwanga tukimanyi nti yensi esawa yarera America bonna bazwa bajja bana banafa baddugavu bebo komando bebayina beba komando bana ba black bana Uganda baddugavu boga na Uganda batema jega America netwakula tukimanyi nti komanda ba mu America Uganda bane ba komando komanda ba mu America tegambibwako tedibwamu tekubwa esawa ya lero Trump yabadde mu campaign nga bamukuba matu itwali tumanye singa security amasasi tiya gasa muri emisana n'ekiro bakunganya oba bali mukiye bekarakasa bakolaki oba bululu tiya gasa bamuli emisana n'ekiro kati eyo yensi mwe tuli banoonya bululu ensi mwe tuli nze kati kambabulire abasajja batta Yesu bamuletebwa Pilato amukomerere Pilato n'abagamba omusajja ono nga siraba nsonga emunzitisa yakoze eki Pilato n'abagamba mumuzeeyo ne bamuzaayo naye era ku lunaku lw'okuyitako bakomyawo Yesu kubaga olunaku lwalina okutibwa omuko omuntu n'abagamba omusajja ono tumuttira ki bagamba mbuyeyita omwana wa Katonda just kwayita linnyayo kwayita name of your father just like ntinze Jennifer nkulaga obukyayi gye buva mbuyeyita omwana wa just like that nga tebalina na cause yonna nti yatta kino mboba yasse emmese oba nti kuba yazuukizanga n'abafu jealous era yensi yakolimirwa nezikirira ensi yazikirako ko negwawo yonna so mugenda mu histories mu myaka nsavu yagwawo nga tosobola kusangayo omuntu n'omu yonna negwawo baga nti abalimu bebo ayi mumwasoma musome history kimbasinga history kati nze ntunulya lolaba nze ntunulya wano nentunulya mu Sevenomics bw'omutunuulira abantu bagenda kukaaba abantu balidaaga nabadde ndaba Kabaka Njagala Road yes mwaka gwali gwa 19 beka nentunula nengamba what is this one Kabaka Njagala alo chikiriza nenzita mu Sevenomics nendaba Kabaka Njagala watuna mu Sevenomics chechi mu Sevenomics kati anti bana Uganda bagamba abamu ti President Museveni mukujja yajjawo cooperative ne UCB bank abalimize bewolanga mu sente kati abalimi bali najjawo pamba abalimi bank ezo zali zabakwata mu mind psychologically batya nti abalimi tebafangayo kugamba nti bakole sente babireko ne sente mu mpale yalindanga nalwaza omwana n'agenda ku banka ne yeewola mbu nja kweta emmwanyi nga n'emmwanyi zali maziba za bbanja nja kweta pamba naye kati essawa ya leero olwaza omwana ng'osobola n'okuvuga emmotoka okuva wano okuva eka Nnungu paka Mulago ne bamulongoosa kati essawa ya leero olwala omanyi abantu betulina wano nga bantu babajjanjala mu America Canada Aga Khan mu Sevenomics kati mu Sevenomics gwenkunyonnyola yaliwa nti bw'okwata mu Sevenomics Uganda bwezeebeera kubisaamu nabadde ndaba Kololo by then Kololo yali atunula nakati Kololo nengamba what is this what ngenda kuwa Kololo nalabyeko Kyambogo University ya Kyambogo nga yasubi njagala okwata Kyambogo mu comparing ne Kyambogo naaliwo nkulage mu Sevenomics biki byakoze na biki era osalewo wali osigala oba ogenda mu Sevenomics
abantu bangi balemedde okutegeera Musevenomics kyekiki. Musevenomics right now abantu baali tebaasoma kyova abantu alina obuzibu mu luwaga tuyisaasire sawundi yo weyongereko eri. Musevenomics abantu baali tebaasoma nga by then abantu ababeera ba chairman ku kyalo babeeranga ba P-Philip 1 P2. Right now omwana asoma n'agende Makerere n'abeera doctor ate n'abeera engineer ate n'abeera ki n'abeera professor ye Musevenomics. Right now osobola okweweerera nga bw'okusoma bw'okola bw'osoma okola nga bw'osoma. Musevenomics nti etaddewo embeera ekusobozesa okukola ne weeweerera tatawo kyataasobola. That is Musevenomics. Abantu twalinanga okugula olugoye ku Christmas. Right now ogenda mu draw waayo osussa buli muntu gwenjogera kandaba wano asussa engoye 10 mu draw kazibere peyaze engato naye twalinanga Christmas nga n'abakazi bano boolwa Christmas. Abantu balimanga emmere kyova muzeeyi yalwana nnyo gamba ayogera nnyo nti okulimira kyenda kyonka ekyenda. Abantu balimanga emmere nga beesuubuza mu magoba ag'obu oba beesuubuzanga mu magoba ag'obuddu omanya abantu basigala mu slavery mind oba kikunyonyole ntya mu buddu bw'endowooza nti walimanga emmere bw'olima amayuuni ono jamuwa amayuuni akuwe kasooli gye bayita butter trade. Yali butter trade kwalinga kwesuubuza exchange of goods for goods. No, not for good. Kugambe nti walimanga amayuuni ono n'omuwa kasooli n'akuwa amayuuni. Is it a butter trade? Yeah, that's butter trade. No, butter trade oyina lumonde nkwa lumonde. Butter trade oli omuwa kyotalina. And listen to me. Akati nze wenkuwa kasooli nompe bijanjalo kompe ya kasooli andi bijanjale bei yemu tulina kusooka kumanya bei ye ontegedde oba nti omuntu yakuwanga ekintu olw'embeera ng'emmukako kuwa embeera ng'asobola okuwa omuceere gwe n'omuwa obukupa okitegeera olw'ensonga nti tewaaliwo obutale markets zonna n'emmere yaffe talina katale konna katundibwa ne kati right now kabeere bukupa kabeere doodo kati tumuteeka katale n'agende bwenu tumutunda. Kale n'olw'ensonga tugenda kuba ate tubakomya wano. Yoyo omukyala full figure Jennifer tubeerangawo buli kaseera okubanga ate tukubamukko ku torch ku ebyo ebiba birabisa okubanga ate bituukira ddala mu ggwanga. Nze Jonas Ssentongo omukoto Tindi Files gwenne agatwenga ogenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga. Sula moto kyekifo we tukoledde abatunda era basuubuza bagula emmotoka empya n'enkadde basangibwa nene Makindye okumpi n'amafuta ga Africa Oil. Gwe wena aliyo osobola okubanga ate obatuukirira ddala waneeno Makindye basangibwa. Nkoledde ddala ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba.